mwaka wa 2018 2023 Obwakabaka bwa Buganda essira bwalissa nnyo ku nkulaakulana y'abavubuka era bwassaawo n'enkola ey'okubateekateeka nga bayita mu kufissa okutereka ate n'okusiga. Olwaleero Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye abakulira ebibiina by'abavubuka mu Buganda okwongera okuttanya ensonga y'okwekulaakulanya mu bavubuka. Kamalabyonna agamba nti kati Buganda emaze okulanda era nga kumpi ekkalidde nga kati ekiseera kyerimu kwekulaakulanya abantu baayo era ng'essira bakuliteeka ku bavubuka mu kutandika. Njagala mukitegeere bassebo ne bannyabo nti emyaka egy'obuvubuka gye gikolerera emyaka egy'okusajjakula oba okukaziwala n'okukaddiwa. Omu mbuga ayongerako nti abavubuka ab'omulembe omutebi basaanye okubeera ab'enjawulo era bejjemu okutya naddala bwe kituuka ku kutandika emirimu. Bw'oba oyagala okutandika ekintu amaaso togateekanga ku bizibu. Abantu bangi baagala okutandika emirimu naye nga tegunnatandika oli yajja n'angamba mwannyinaze nti ayagala kutandika ekirabo ky'emmere zino ziteekaawe. Ne tukyayogera nga ne baŋŋamba nti babba muteekaawe bannange. Nagenda eno endejje eno gye tugenda e Bulemeezi munda awo. Omwana omuwala najja n'aŋŋamba nti nali njagala okulunda embizzi naye babba embizzi ate poliisi tetuyamba. Ne mugamba wali olowooza okulunda ku mbwa zikuume embizzi zo. Katikkiro mpadde amagezi kubanga akulembeza bizibu. Ekirowoozo ky'ofunye kitambuze ebizibu ojja kubigendamu okubifunira eddagala nga bw'otambula. Alambuludde ku nkola eyabagibwa mu nteekateeka nnamutaayiika eya fissa tereka siga nti eno egendereddwamu okuyigiriza abavubuka okweterekera n'obwa Sseruganda kibasobozesa n'okwetandikirawo emirimu nga beeyambisa ensimbi ze beeterekedde. Kambabuuze okwekulaakulanya kye ki? Bw'obuuza abantu 3-4 bakugamba nti kufuna ssente. Kwe kufuna ssente. Ate okufuna ssente kufuna za ntandikwa. Nina okufuna ez'entandikwa. Nedda bassebo ne bannyabo. Nedda. Okulaakulana kwe kufuna ekirowoozo ky'oyagala okukola. N'olondoola ekirowoozo kyekyo okukituusa gye kikoma. Essente ze zigoberera ekirowoozo. Wano alagidde buli kibiina ky'abavubuka mu Bwakabaka okuggulawo akawunti mu Ssuubiro Zambogo Sacco amangu ddala. Njagala oli ambuulira ensonga ey'essimba egaana bannankoba za Mbogo okugamba nti buli lusoma omwana ajja kufissa $50,000. Okufissa si kumala kugaggawala. Nedda. Kubanga bwe tunasikira awamu tujja kukwasa ky'amaanyi. Naye mu nteekateeka y'okufissa okutereka n'okusiga tutandikire Ssuubiro Zambogo Sacco. Toyinza kutandika kintu kyo gwe ate nannyini kyo n'otakiwagira. Mu lukuŋŋaana luno mwetabiddwamu omwogezi ow'enjawulo ono ye Abdul Karim Serwadda omutandisi era ssenkulu wa kinnakwekulaakulanya Sacco eyayitiddwa okunnyonnyola n'okunogaanya ensonga y'obwegassi mu bavubuka ba Buganda. Serwadda annyonnyodde nga wakati mu kutandika obwegassi bwabaawo okusoomoozebwa enkumu kyokka n'abagumya nti eyo tebisaanye kubayigula ttama wabula okutunuulira ebirungi enkumu ebiba bibalindiridde okutuukako mu maaso. Njala kuzimba maanyi agali mu bwegassi ennusu 10, 2,000 zisobola okukola enjawulo. Ye minisita avunaanyizibwa ku bavubuka emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu awezenga ekitongole kye bwe kijja okukola obutaweera okulaba nga kirambika abavubuka ku nteekateeka eno kubanga bano ly'essuubi lya Buganda ery'omu maaso. Eggwanga saagala gamba nti ery'enkya eryaleero liyimiridde ku bano. Ebimu ku bibiina by'abavubuka mu Bwakabaka kuliko Buganda Youth Council, Baganda Nkoba za Mbogo, Baganda Nkerettanyi, Abagalagala, Akaliba Akendo, Kabaka Mwenyango n'ebirala. Era omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Alan Mayanja Ssebunya asabye enteekateeka eno egendere ddala okutuuka ne mu byalo kiyamba abantu ba Kabaka okuyiga okweterekera. Abantu baffe ensimbi bazitereka wansi wa mikeeka mu nsuwa so kino kijja kwongera obaolyawo ku ntereka yaabwe n'ensimbi zaabwe obutabbibwa. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefayina, Gambuuze.